bagana bafunula eri kyamuli n'abamu ne batafaayo abamu bategedde naye nga bwe kityo bwe kiri kati ebyo ate birina side effect ezo sugar alcohols ne artificial sweeteners zireeta craving appetite ate erinnya buki anti jjukira mulimu ka alcohol kali ako omwana agenda kugira ne kwongeza appetite tebula abanywi b'omwenge balya nnyo tali wali bbaala watali ebyakulya bingi siba enkokoto bwetuga kati omwenge guleeta appetite kyo kati omuntu ono anywedde sugar alcohols ate alya nnyo n'okusinga omulwadde wa sukali nafuna obulwadde bw'omutima nafuna ne stroke ne pressure neekola ki nayo nejjira okwo kati olwokuba nti ziri chemically synthesized artificial sweeteners ne sugar alcohols ate zireeta mood swing kunyiiganyiiga ne banyiga avaako waya mangu kati ffe tulowooza nti abalwadde ba sukaali bakambwe nnyo kumbe bino bye bamugulira artificial sweeteners ze zireeta obuzibu n'olwekyo abantu baffe abo bandyekutte stevia oba monk fruit ebintu ebibiri katusooke tukomewo omukenkufu emboozi tukyali mu ya mukenkufu tugenda mu mitwe gy'amawulire kaakano ekiddirira naye bw'olaba bannannyini capitalism baggalawo kampani ya Monsanto eyaabwe ate nga ye yali ekulembedde mu kutunda eddagala n'okukola okunoonyereza ku ddagala ery'omutawaana erifuuyira emiddi ne pulezidenti yaliko pulezidenti wa America Ronald Reagan naye yeegattako mu kuwawaabira kampani za America bakola endosulfan natta abayindi bangi nnyo nnyo n'abazimbi omutwe n'akuleetera side effect so chemicals zino zireesa obuzibu kati ze ziri mu kudamaginga pancreas abantu ne balwala sukaali pancreatic damage ennuuni eri mu kwonooneka olw'eddagala eryo olw'obutwa obwo toxicity y'amaanyi nnyo ate kati wano obuzibu obulala bwe tulina nti abantu lwakubanga abasinga bagenda okukozesa eddagala lino manyi tetwagala kusoma instructions oli atabula bibye nga bw'alaba n'atabula overdose enkozesa n'eba nkyamu bakugamba weekapike ng'agenda ku mwezi y'agenda n'eddagala n'alitabulamu n'engalo n'awunya nako n'akomba alawe bakka laboratoire yaffe lulimi tolaba makanika be wa Kiseka laboratoire yaabwe lulimi mafuta bagakomba kale kyovula bwe bafuka akatimba wali aka KCCA bakafukira kagwamu konna nange obutwa bungi nnyo naye kati obutwa obwo bwe buleese endwadde zino z'olaba za lifestyle nti abaana abato atandika wa myezi maama tamuwa breast milk atandikiddewo kumuwa ebyokunywa tamanyi babikolerawa nalaba kampani y'aba Switzerland ekola amata g'abaana nga bagitutte mu kooti nga sijja gyogera naye nga amata mabi abajamani anti bote basaaga kati ebizibu bingi nnyo mu life yaffe sasa kino ekyabirimu ekimu naye kyetusobola okukola kati ebintu ebimu byayingira mu bantu kyobola manzi omuntu simugamba kivaako kino muwa alternative nti okozesa ekyo naye ate waliwo nekino nti woba ddagala ly'omuddo tukole erinnakyo toba nnyama y'ente erimu chemicals bataddemu tukole yaffene nkuwulira oba ntegeera alternatives ezo zetuwa abantu nkulu nnyo zibayamba oba nti sukaali tukozesa stevia so olwaleero njagala twogere ku natural sweeteners ez'abasukaali kubanga nawaawo wava obuzibu abantu ate alowooza kozesa kituufu ate ne wavaawo obuzibu leero olyose n'oleeta nakyo mulimu nakyo sweeteners nnyingi nnyo ezikoleddwa ezitabikibwa ezikozesebwa mu byokunywa eby'enjawulo eby'ennaku zino kituufu naye nga ezimu za bulabe kituufu nnyo kati wuliriza gwe akola kajjuisi ako kuba nawe bw'omala okukakola ate okawa mwana wo oba bweba tebakamanywedde ye n'okatwala mu katale omwana wo oba basenga abo abantu bo nabo bakasanga eyo obuzibu ate ne butandikira eyo kituufu nnyo kati sukaali ava ku lifestyle obulwadde bwa sukaali engeri gye tukozesaamu ebyo carbohydrates bwe ziyitirira
ate ziba n'obulabe nga bwe bagamba too much of something is always bad ekintu bwe kiyitirira ate kiba kyamutawaana kati kiringa break fluid ate bw'ayitirira alina obuzibu mu motoka ne oil bw'ayitirira ayonoona n'amafuta bwe gayitirira era nago kyobulabu kino kiba ne limit bakiyita limit ekomo kati mu mbeera eyo abalwadde baffe abasukaali bwebali n'ate tulina n'abatalina sukaali naye ng'ate bagenda okufuna sukaali be tuyita pre-diabetic mu mbeera yaabwe ate nga basobola okufuna sukaali kati bw'oba toli mulwadde wa sukaali nakyo sweetener ntuufu hane ali okay omubisi gw'enjuki tujja kufunayo program enjuki ze zigukola naturally naye nga mulimu sukaali gwe bayita fructose fructose kitegeeza bw'onywa omubisi gw'enjuki sukaali yekola ki yeeyongera kati bakimanye level ya sukaali yeeyongera so ne megamba nti bagambye mubisi gwa njuki kanywe ebijiiko 10 omubisi gw'enjuki ate tetuguteeka mu mazzi gokya kyamutawaana kaddemu ako bakawulire tumuteeka mu kyayi ayokya mteeka mu mazzi gabugumye lukuwomwe ekyokya mubisi gwa njuki no kubanga omubisi gw'enjuki gukozesa peroxides oba hydrogen peroxide okupreservinga omubisi ogwo kati bw'oguteeka mu hiti oba mu bugumu bireactinga ne bikola ate chemical ate yonoona obutofaali nkuwulira so n'olwekyo omubisi gw'enjuki gulyoka gukozesa naye not on high temperature ate ku bantu abatalina sukaali ate ku mulwadde wa sukaali it is a no-go zone omulwadde wa sukaali tokomba mubisi gwa njuki guveeko eyo sweetener nakyo sweetener nkuwulira yabalwadde abatali balwadde abali okay then sweetener endala ye molasses akaloddo sukaali ggulu jagali sugar kati oyo era w'abantu abatali balwadde baki basukaali naye nga tayagala nnyo kintu kirimu chemicals nga bulaba omubisi gw'enjuki tegubaamu chemicals oguli original ate molasi mbadde ava mu sukaali anti kati sukaali ozibu bwe mu kumwoza wano kye bayita bleaching okumufula white sugar kubanga wamma bwe bafumba amazzi g'ebikajja ebyo gakyuka kala ne gafuuka ga kitakataka bwe gatyo kituufu nnyo kakati naye ate abantu bwe balaba sukaali baga ono sukaali addugala tumwoze abeere mweru ate ebiriisa ne babijjamu nkuwulira kati kuba bwe bakola sukaali bateekamu sulfa bateekamu bonica bade ebirungo bingi bye bakola ki bye bateekamu okumubleachinga kati ekyo kyekyonoona kyovulaba alidde ekikajjo asinga anywedde sukaali alidde omuyembe asinga anywedde juisi waki that is the loan kuba ne fiber natural kyolidde mu butonde bwakyo kisinga akyongeddeko n'okiprocessingako kikendeera emiganyulo kituufu nnyo so n'olwekyo molasses mulungi tali bleached naye ate si mulungi eri abalwadde baki basukaali akoma ku muntu nga si mulwadde wa sukaali n'abalina sukaali owa wansi kye bayita hypoglycemia waliwo abantu abalwadde ba sukaali owa wansi nabo tubamanye nti nabo ye sukaali eva yo abeera wansi mu mubiri kati be beetaaga hane be beetaaga molasses abalwadde ba sukaali owa wansi n'abatali balwadde ba sukaali either wa wansi oba waggulu then ezo natural sweetener kati ezo ziri suitable ku batali balwadde n'abalina sukaali owa wansi naye bano mu Uganda abasinga abantu balina sukaali owa waggulu baba nekye bayita hyperglycemia sukaali waabwe abeera ki waggulu mu mubiri mungi kati abo be basinga okufumbuyibwa sweetener kubanga olulimi olwaffe luliko millions of taste bud cells kuliko obutofaali obutono bwe bayita taste bud cells obusinga buli wano ku tiipu kano olulimi wana era kekakomba era olaba omuntu wakombesa kuba aba anoonya buwoomi kati olulimi olwa wakati lwe lugira ebintu sour like ebituŋŋunu n'ebibaalaala then eri nga luggwayo
ebikawa kyobola akakawa kawulya kagenza agala okegoge nga tokyasobola ye division y'olulimi oba otanga kati abantu balwadde ba sukaali ekisookera ddala baba ne sweet tooth nga bwe tutera okiyita baagala nnyo ebiwoomerera kati bw'omujja ku sukaali atuuka n'afuna kye bayita craving okuyoya ayoya ebiwooma n'atandika onokukankana ngayagala akombe ku kikola ki ku kiwooma atereere n'ate bw'akomba ku sukaali n'ebibala ebirala ebiwoomerera ate sukaali alinnya buki alinnya bulinnya kati ne kireeta mental stress ey'amaanyi kati munakyo Eden ng'omutonzi we yagikola yabituteerayo mayi buli ddagala lyetunoonya ku nsi gye liri kati munakyo ekintu ekitwongeza sukaali nga kiwoomera biri bibiri ye stevia ne monko fruit ekibala kya monko fruit monko fruit kati monko fruit nzina naye nja batusomesa mu maaso awo omanyi oluusi mbateera ebintu bingi ebibatabulatabula profubayo nanti nabagambye abantu bano tugende mpola abantu oba bateerera wano ate n'obanyigamu ekirala ate kino ne bakivaako ne badduka eri ebintu byonna ne baba nga bikomya wakati ng'osanga projects zonna zakoma wakati ziyidde bulungi tezigguse ate ekyo kitukuba kirina negative side effect abantu bwe bataggusa project wadde ennungi nnyo ate side effect egira ggwe kati n'ekirungi bw'okireeta ekirala ate baba balookingira wali kyovula kati monko fruit nja gireeta nga bamaze okulima black pepper kubanga ekulanga black pepper ate yo ekula mangu mwaka gumu so kibala ekyo Abachina bakikozesa nnyo n'aba Thailand kati ekyo kyokikaza n'okisekula kikola sukaali owannakyo atalinyisa bulwadde bwa sukaali atalinyisa glycemic index sokolke kitegeeza nti bwe mba nkirina nkaza bukaza n'okuba mu powder nga ne bwe nkomba mpulira obuwoomu kwe buli kiri 500 times sweeter than sugar kikubizamu emirundi 5 wangi monko fruit kati eri nakyo nkuwulira then nakyo endala stevia oyo mumanyi nti ebikola bw'obikwata n'obikaza n'okolamu ensaano naye oteeka ku kyayi n'awooma buki n'awooma kati ate nga tolinnyisiza sukaali wo kye bayita glycemic index ate nga toyongedde maanyi kye bayita calories ku bulamu bwo kitegeeza bikola bulungi byebyoka ebiri nakyo ebitalinnyisa ki sukaali nakati abakozi ba ssente aba capitalist bwe bakiraba bamanyi bo tebanyugirwa mu ttooke bo banoonya kigenda kati bo ne bakolamu ze bayita artificial sweeteners ebiri ki nina bye nawulira bikolerere kitegeeza nti batunula formula obanga ya monk fruit ne batunulira formula structure ya stevia structure ne bagamba structure bebe efaanana bweti ffe tetusobola kugatta kino ne kino ne kino ne tugattirira ekyaffe era n'ekyo ne kiwooma nanyumyanga naawe nkuwulira kati zezo za artificial sweeteners ze zireesa obuzibu kubanga bw'otunuulira kati nga aspartame bamugyamu aspartic acid ate acid aspartic acid kati olumu obugundi mbulaba busaketi n'okagula n'olaba nze nga ndowooza oba kino kirungo kikino aspartame amino acid naye kati gundi omusajja bamuyita James Shuttler yali akola research ku ddagala lya alusa kati we yakozesa aspartic acid engalo ze teyazinaaba we yakombako yali anuuna ekigalo agenda okulaba nga biwoomerera n'agamba kiki kino saakutte mu sukaali n'atandikira awo aspartame then bw'olaba kati nga sucralose oba gwe bayita splendor Constantine Fallberg yali muna science yayongeramu hydrogen mu sukaali ate mu sukaali w'ebikajjo n'awoomerera nnyo emirundi 6 si kwe kuzuula sucralose
kati bwe zityo naye jjukira nti oyo abaamu sukaali oli bagamba structure ya sukaali bongeramu hydrogen nga bwe bakola margarine nti aba unsaturated oils ne baziteekamu hydrogen zifuuka saturated oils ezifuuka from liquid ekikola kijje kati ne kino bwe baakola zezo ze bayita artificial sweeteners kati endala baziyita sugar alcohols wangi nazo zanjawulo from artificial sweeteners sugar alcohols bakwata carbohydrates okuva mu bibala ebibala obanga dates entende basobola okukwata gundi berries goji berries ebibala ebyo sukaali waabyo katonda gwe yabitonda nabyo ne bongeramu omwenge ate ne bakola sugar alcohol nga mwe muli gundi sobito zalto era kubako ekigambo oero munomenkere ya chemistry ndoza nasoma xylitol mannitol kubako oil omanyi oil kitegeeza alcohol kasita olabangako oil eba alcohol guba mwenge tubeere mu kiraasi bambi kati awe kitegeeza n'omusiraamu n'avaayo n'akanywa naye bakatabuza xylitol bamunywesezza n'omwenge bakozesa mwenge ze tuyita sugar alcohol kyokolaba abasiraamu bateekawo halal bureau ekebere ebyabwe bagamba bo eri bamanye ekirimu oero eyo haramu ate balungi mu science aba bawalabu era ewaabwe halal certification ofuna zino ISO nga togifunye nkuwulira ekisenyi olw'omukisa guno gwonyongedde weewaawo sebo twala omukisa guno okwaniriza abaakatwegattako n'abo betubadde nabo omusawo yaffe ewedde yesebo omukenkufunyansi Julius Commissioner wa science mu Uganda weewaawo tuli mu mbeera yakwerwanako ddala ate ebintu bino Bob Marley yatugamba ajja tugamba kiri mu interest ye ekyo mukimanyi webanga resources ziri wano ekyo kabonero kankukunala bakoserenga oli mabega kubanga omuntu yenna businessman wali resource yesebo woteeka wabanga oleme kuwinkalinga kosi yesebo yesebo riski n'abantu tebalina ze bateeka wano era omukulembeze agera mu Uganda bano bateeke wano emmotoka baagana bama tukuba tuyirwa emirimu giveeyo e Japan gyonna giddeyo obulumi obwo batuuka awo batuuse n'olwekyo nemumanya ebintu ebimu we nagamba nti sukaali si bulwadde wabula ti a disorder nti embeera kucyankalana kwa mubiri omuntu muneeyisa mundaba mu nkola y'ebintu nekityankalanya omubiri naye bw'odda mu order nga bikimu kyetereeza osobola okukijja mu disorder mu kucyankalana kwakyo n'okizzayo nekiddamu nekitereera bulungi nnyo era mu mbeera eyo tugamba tutya kiringa omukubi wa radio omukubi w'essimu wakuba essimu nga alinaanye radio neewoggana erina akantu ako keewoggana eko naye bw'ajjako radio n'asigaza okuwuliriza essimu ate communication eba superb n'omubiri bwe gutyo bwe guli era mu mbeera eyo obuzibu obusingira ddala okutuleetera obuzibu mu mbeera y'obulwadde bwa sukaali nagamba nti sukaali atta abantu 500 billion abantu 500 billion balwadde 500 billion balwadde ba sukaali ate abatamanyi nti balwadde ba sukaali ng'ate balwadde balinga bitundu 5 ku 100 nabo bangi ninga abantu obukadde wakati wa 7 ne 10 bafa buli mwaka sukaali mu nsi yonna wano mu Uganda abantu kakadde kalamba balwadde bati ba sukaali abagenze ne beekebeza ate bangi abatamanyi ate abali pre-diabetic ng'olunaku lw'enkya ate nga enkya bagenda by the way abo okimanyi nti be basinga n'obungi ate oyo abaluma bubi kubanga ye abalooza ali mulamu bagenda omugamba nti sukaali akumazeewo nga n'okugulu batemako kidini ziri damaged nerve ziri damaged beyond repair naye n'olwekyo kiki kye tulina okukola tumanye nti carbohydrates ze zisinza okuleeta obulwadde bwa sukaali munsi yaffe mukawulire bulungi nnyo carbohydrate emmere gye bayita carbohydrates
yesinze okuleeta obuzibu bwa sukaali mu bulamu bwaffe kubanga bingi nnyo ebiri mu carbs oba carbohydrates. Actually oba ndoza nti oli yeebuuza n'agamba nti naye nze bwe ndya akawunga siwuliramu kiwoomerera ku lulimi naye n'atamanya nti kasooli oyo alimu sukaali wa katonda gwe yamutondamu alina sugars era kyovulaba awoomerera bw'olaba akawunga era kafuuka glucose mubisi gw'enjuki gufuuka fructose bw'olaba bikajjo olaba muceere ate biri polished bibi nnyo ebikubiddwa ennyo ebisunsuddwa ennyo muceere kawunga ebisunsuddwa ennyo kubanga ebyo tetubirirako greens kati ebirina fiber biyingira mangu mubiri ne bikola sugar shock alinnya nnyo ku sipiidi eyayiriyiri nga bwe wandigambye nti bwe ndya obuwunga obulekeddwako akakuta olumu owulira tebiwooma nnyo tebiwooma n'enjala ekulumaaluma ate kitegeeza nti sukaali okweta agenda yeetampola mpola kubanga omubiri amirazes enzymes ne zitwala obudde okumwokya naye wano ono aggiddwako nga buli kimu kijja ku sipiidi ayingira buterevu n'alinnyirawo n'akukuba obutafaali n'abukuba kati banga boolaba ba spiritualist agamba omuzimu guzze onoonya we kuyise nga togulaba negugo gumukutte olaba buli wamu waggule kati ne sukaali bwatyo bw'ayingira mu musaayi alinnyiso sukaali omulundi gumu aye sukaali twagamba bw'alinnya omulundi gumu ayonona retina kwe kufuna obuzibu mu kulaba ajja ekifu retina yeringa screen yo olutimbe lwo ebifaananyi ekifaananyi kino kye tulaba kwe lukuba ne lugenda ku bwongo ne bataputa nkuwulira katoddamu kulaba bulungi naavu zifa kyovula bafuna ebiwundu tebiwona mangu agenda okulaba nga ekigere kivunze naga ekiwundu kino kivunziza kyebayita neuropathy ne bafuna retinopathy njogeddeko ey'amaaso ne bafuna ne nephropathy kidney ne ziba damaged naye kati okukendeeza sukaali naddala mu Africa kituyamba kubanga fe obuzibu bwaffe metabolism yaffe ebalo ey'abazungu eri high kuba bali mu butiti bamwami Nsonko bamadamu Emma bamwami Titus UK obunyogovu buba bungi babeetaaga ebbugumu oba energy omubiri gwo gulwana kufuna energy oyo kyovula babo balya nnyo ebiwoomerera bamagulu meeru ebyo tabayisa bubi kubanga bo eva banoonya bbugumu n'omubiri nagwo gugamba nti tukole tunoonya energy tumwokye naye ffe wano energy ate omusana weeguli gugwa gwatuwoominze dda kati bw'olya sukaali bw'okozesa ebiwoomerera biba bingi nnyo byonoona ate gundi pancreas ne boolo abazungu dishi zaabwe zimanyi bibeeramu ebiwoomerera bukyafumba kibaamu ebiki kubanga bo kiri understandable climate yaabwe ekifevalinga olaba abo bafumba n'emmere ne bayeebwamu ne sukaali munva zaati biki fomula byonna ebyabwe biwoomerera naye kati ffe waffe wano twetaaga tukendeeza ebiwoomerera nkuwulira twetaaga nnyo keto diet ebiwoomerera carbohydrates tuziggyemu oba tuzikendeezeza kati carbohydrates tuzifunira nnyo era mu byokunywa abantu abanywa ebiwoomerera abalya emigaati era mu sukaali kyovula nti Stevie ono alina future y'amaanyi wakubwadde ng'afunye okulwanyisibwa basajja bamagulu meeru tebamwagala olw'ebyenfuna bagamba aba akuba industry namba kubanga omuddo gwokaza n'okolamu pawuda n'awoomerera guba gujjawo process yaabwe gye bayitamu 40 steps sukaali okukolebwa akuyita mu 40 steps wangi ezo artificial sweeteners okugitwala katale sakali eba eyise mu mitendera 40 ezo zonna ssente buli mutendera sente waliwo akiryamu tebafaayo side effects zino ate zireeta bakasitoma Big Pharma ye n'akuba mu ngalo n'agamba gye bakoma okulwala nange gye nkoba okukola ssente era abasajja abo baba ne synergy oba okwatagana
bwokwata kono oba okutene kubalala nga lunaana b'otamanyi nkuwulira sebo bazita cartels cartels kibaamu abantu bangi nga bali silent naye nga bonna ba beneficiary nekyo tulina okukola kiri bwe kiti sukaali atumalawo kuba yaleese endwadde z'omutima aleese stroke kati stevia mumunywe kati waliwo wa powder kati newabaawo n'ow'amazzi kati aw'amazzi abamu bagamba naye talina chemicals kubanga ate stevia owa powder omweru bali mu mukuba lwaki bamukuba ono omweru wa powder bamuyisaamu okubleachinga nga bwe bakola artificial nga bwe bakola saccharin nga bwe bakola sucralose kati oyo ali highly processed era gwe boogerako ku internet nti stevia tali safe as you may think naye ekimwonoonye kwe kumwerusa gwe bitaddemu ebyo ebibi kubanga katonda yamutonda wa kiragala bali fana nnyo ndi lawuze musimbajerega kubanga benyini be kati bw'okwata emmere eyamuto n'oteekamu omuwumbo gw'empitambi kati ate n'otandika okugamba ku internet nti amatooke mabi bacteria mulimu typhoid mulimu cells gw'omwonoonye naye munakyo state amatooke gaba malungi kati bakola bakwata stevia owa kiragala ate ne bateekamu feeders ne bateekamu alcohols ne bateekamu zi binders ne bakolamu omweru ate ne batandika okuwandika stevia may not be as safe as you may think nakyo kizuuliddwa kumbe kati bwe basanga abantu abatalina content abali half-baked nga naye akusharingira article no stevia talina buzibu ayina kuba mu green color oba liquid extract kwa extract distillate to distilling amakoola ne gavaamu hydrosoya lemon grass amazzi floral water kati ya stevia eba sweet kati gye tukozesa ne tufuna centrifuge ne evaporatingamu amazzi rotary evaporator abakola chemistry bamanyi ngeri gye tuconcentratinga extracts tuziteeka ku rotary evaporator mu lab ate mu industry eba centrifuge kati ne tufuna liquid stevia waki ow'amazzi nga tolina kyogassemu temuli preservative ofumba bufumbi makoola gali ku kufumba ngera bwe tukola distillation y'ebirala byonna ayagala amakoola aga kalitunsi n'ojjamu agundi rose water n'ebirala byonna abantu baffe abajja mu Sundowner bo bakiriga oluna sayansi luno balumanyi gwe muzakati bw'okyogamba misebunya agamba teweruma lulimi teweruma lulimi ekyo bulaba sayansi is beautiful especially bwakka mu bantu ba bulijjo kati bwatyo bwe tumukola naye kati abantu abamu bagamba lwaki tukola omweru ono stevia obuwunga omweru kati ate oba oyonoonye nkutegedde oba okumufuula omweru anti oteekamu omwenge otegenda teekamu feeders ogenda teekamu preservatives ogenda teekamu zi binders nze nakutegedde dda kati oluvaawo nga batandika okuwandiika ku internet yaabwe stevia naye tali safe naye bwe twamukebedde naye nga be bamwonoonye eyabadde natural ate ne bamufuula artificial sweetener so kati mumukozese mu natural state endokwa weeziri powder waali n'ow'amazzi waali ow'amazzi ali safe ngambye entuuyo z'amakoola nga bakola distillation bo bakimanyi bwe tukozesa ali nakyo kati monk fruit nja mubatibufuula naye mu mulime nga bwe twabaleetera stevia mulime ekibala ekyo kyaba monk fruit bano bamonko bano abagundi omanyi bali health cautious abo bawangala n'okuwangaala abo kyekibala kyabwe kye balya monks tebanywa tebakozesa sukaali bo abadraining oba tebakozesa stevia bakozesa monk fruit n'olwekyo omulwadde wa sukaali nakyo sweetener ezitakulinaako obuzibu olina bbiri monk fruit ne stevia tumuyina ate omulwadde ayagala atali mulwadde naye ngaoyagala okuziyiza kulwala sukaali okakulu osobola okukozesa stevia osobola okukozesa monk fruit naawe osobola okukozesa agave nectar agave nectar kiba kisaiso kiguwa bino ebitujjamu nga bino ebigoogwa bye twagiranga ne tukuba ekyo kirina nectar awoomerera osobola okukozesa kino ekinyama munda ekyo
kirimu juice tumunyigana tujjamu nectar agave nectar lwakuba yaba wabbeeyi kono naye waliwo abamwagala namukyala Katenda amwagala nnyo mumpe the cost is not the issue value bulamu bwe kyekikulu so agave nectar molasses ne honey waliwo ne coconut avaamu sukaali coconut sugar namulabako coconut sugar wabaawo date sugar entende abasiraamu balya nnyo entende ate kuwa sukaali zo no goes on omulwadde wa sukaali alina ebintu bibiri byokka monk fruit ne stevia byokka bino byagamba artificial sweeteners simanya tuzigize tutya simanya binakola bitya artificial sweeteners zireeta ate cholesterol kweyongera nkuulira kati ate eventually n'alwala pressure ne zireeta weight gain ne zireeta mood swing kati mood swing buli adrenaline buli weeyongera asuppressinga insulin insulin efficiency eba wansi adrenaline buli weeyongera kyova olaba nti stress ireeta obulwadde bwaki bwa sukaali buli muntu buli walwala wabeera ennyo mu stress bimusumbuwa bingi atajjamu obulwadde bwa sukaali nkuulira olwekyo kyekyo kisobola okugamba abannayuganda abatuwuliriza bwekityo bwe kiri stevia ali oke ng'ali mu natural state naye bwe bamukyusa ne bamuteekamu simanya powders ate biki baba muwuno additives ezo zimwonoona naye ng'ali nakyo nga omuddo bwe guli it is okay monk fruit naye bamukwata ne bakolamu artificial monk fruit so eyo challenge nti ono agamba nti ate ndi mu kwejjanjaba sukaali naye ate akyalya nnyo carbohydrates akyalya nnyo akozesa nnyo ne sukaali ono omulala nga bw'ogambye oyo amala biseera babateraatera obukeeweke sugar free what olaba nti kirese n'obuzibu mu baana baffe mwabikisenyi drug addiction n'okunywa omwenge abaana babatandika obbawa sugar alcohols nga bakyali bato kati omubiri negumusensinga sugar alcohol n'agenda ne ku brain nkuwulira ogenda okakkana omwana nga bw'anywa akenge ayawula wakati w'akenge gamba bw'akanywako akatono ennyo ng'akabbiridde omubiri ne alaba nga gusanyuse nnyo nga bwe baamuwanga sugar alcohol nakkakkana addiction negira bwiti nagamba kati buli lwagira bwati nagamba kyova olaba abaana babasomyeko bafuna nnyo challenge ya drug addiction kuba abazadde baabwe bwe batera obbawo ebyo bizalito bizimanyito sobito omwana mu kifo ky'okukamula omuyembe wali mugumuwe nga bwe guli n'ennaanansi anti tetwanguyiriza tugule ekiriwo ekyo sweeteners eziri artificial kati omwana wagenda mu secondary n'abatabukako ne bagamba omwana waffe yayonooneka minisita omulaba we omwana we yayonooneka omutwe munywi waddanga naye nga kyava kuki mu buto wano mu mata bamuteeramu mu byokunywa bamukola ki alcohol n'amusigala mu mubiri so kintu kirino kimanya kubanga it's a big challenge ne mbazungu eyo abana bafunye nnyo drug addiction banywa omwenge nosanga lawyer mutamivu muzibu engineer muzibu nga background kale taata yali omanyi too much pampering nayo si nnungi omwana bw'oyitiriza ennyo kumwagala ennyo ebyo kyakusaba kyomuwa kati yakusaba n'ekirimu gundi okujjako ng'omuzadde oli so keen nti omuli sugar alcohols this is no go zone anti kati obuzibu bwa sugar alcohols baziteeka mu bintu ebyokulya abazadde bye basinga okugulira abaana ice candies sweets kye batajja kugamba nti mweziri bazikozesa nnyo ezo mu candies sugar creams sweeteners bakozesa mu ice cream kati omwana ono najja nga testi ye n'obwongo ne buginterpretinga nga yamwenge n'ogamba omwana ffe tuli bafaaza tuli banaddiini omwenge yaguyigirawa nkuwulira omuzimba kuva ku ya one atuuka nga musajja landi friend naye nga okaba n'amaziga oluzungu alufuweesa okuva ku epaka naye baaba nga bambi addiction yatandika gifunamu ekyo mu butali bugenderevu knowledge is power ate abazadde balwane nnyo okuba nga bali informed society is a powerful society naye neyanzanyo omwami Kisenyi omukisa guno gumpadde olwokubya olujja inshallah utaala nga Katonda akkiriza tujja kwogera ate ku diet plan diet plan bazanya
owa sukaali yandibadde alya biki era abirya atya ate abirya ddi olaba langi z'omusooke omusanvu yesebo owa sukaali talina kulya ezisooka essatu ebya red ebya orange ebya yellow ye Richard ani Richard Okero your girlfriend so Richard Okero your girlfriend akoma ebyo tebyetaaga nanasi menvu mapapaali okujjako nga bito nga tebinaba kwengera nga bikyaba ng'akananansi akabaalaala ko bye balina okulya diet plan yaabwe beetaaga fiber tugenda kugirinda ssebo kantereke enkota weewaawo nemebbawa biwago nkuwulira kati kanve wano ngende ku ikotoolyo yesebo myemu babawe namba y'essimu yesebo eri 0702 0702 06 06 emu mukaaga 5 2 kanjiddemu eri 0702 06 emu mukaaga 5 n'MTN eri 0779 0779 5 9 Prof by research oba tufuna bulungi wali ku ikotorio tafunye namba gende wajjajja Google mugambe Prof by research contacts weewaawo bajja zikuleetera naye nga tusiimye nnyo tusiimidde ddala weewaawo weebale kumpa mukisa guno naffe tusiimye era nga mu mbeera eyo tukugamba tutya nti weerwaneko obulamu mutuba ate asiika obulamu tassa mukono amiina sebo ekyuma kiwagala kyuma ebyo terina kuddayo kubuuza kulala nze mbawagadde weebale nnyo ssebo weebalire ddala bannaye mulibuuza ki gwe wa sukaali atannamulwala n'ebirala byonna tube mu kiraasi kubanga obulamu bwe bugagga siriyasire obulwadde bwa sukaali bweyongeredde ddala gw'atakimanyi n'olw'ensonga eyo kibeere gy'oli okwekuuma ng'okozesa ebyo gwe ali ku treatment ya sukaali naawe era bino bikkakatako kubanga ne bw'onaagenda ku treatment eri enjawulo ojja kubanga ntono